Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ngenda wali kungaonga kupaka oba butemera. Oyitiridde. Anti sa nine unebo. Yes. No omulimu gwonna bwo oyagala gunyume. Fedde wafu walinga yaba pakasi be twakozesanga. Nga jjajja bwalwawo omugulira enkumbi ng'agenda naye gulira enkumbi ye. Executive Media? Yeah. Kati nze nyambala mu jampa. Producer, ojja kunkolerayo engoye ez'obuvunaanyizibwa oziteekeko logo. Sigala kwambalanga jampa kuva Monday paka Monday. Tegedde ekintu ekyo. Bakolere bibu. Kolayo zi bibu nga ayambala bibu. Engoye za ayambala ekika kyonna ky'abayambala ayambalireko bibu eriko Executive Media. Njiwe nduso. Nedda. Anti kati engoye olina okwambala engoye zeno kuba ozijja ttake engoye zo nnungi. Wakiri oyambaliramu kabibu. Kabibu kokka nga koyambala. Munfunire enkofiira at least. Oba ka jacket. Ate ere olugoye olwaffe no lwaki yambala kabibu nga kadi z'ab'emipiira zino aba World Cup gye bambala ng'eriko Executive Media tolaba bambala kebako kafu ab'emipiira oba FIFA. Oliko Executive Media lunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12 tubeera mu Sabuka. Mukulu tetuukole. Ajja kukola tolaba bw'ati ateekateeka guveera oba gulimu ki oguveera gw'ateekateeka. Kuchimba vidi. Chichecho. Tuwaleka tugambye Echi. Ejje. Tutandika ejje. Kati atenga ejje lyati. Kati nga golese mask feno tatuletera nga tomanyo oleta kizibu. Anti nze nfudde wala nabyo. Anti zayo. Dayo mukwano. Tereke eri. Tereke eri goloza ndi tiya gasi bamutereka mu office z'abanene. Nedda tereke eri. Chichecho. Bi. Twale eri. Kati ate gwobuuza kichecho. Musokola beka. Nikana mtukuba abantu bi. Twale otereke producer ajira atereke. Tuyambe. Producer ngwatira gona. Mutwalire baba jja wano. Leka nawe kati leka tukole. Kale kamumuze walinzi je. Onabire ddala n'engalo. Ani? Baba n'abako. Naleka perfume. Ndoza mukitegedde nze nkuuma ekigambo kyange. Ani akubegedde? Ani akubegedde? Abalina gamba tiimu. Abaana ntungo na gobe. Oliwulidde? Kuva ku lwakula kiro wenatereka ne. Ne yawunya okimanyi nzize mukuba nga bagamba kimotoka. Oba balowoozezza nti oba wasuzizza byennyanja. Kali no batesigera muleta. Niyo bamujja omwana yankubye bbi. Nagezo tuuke waka. Nga kumpale kuli mpunya bbi. Nengamba kati ngenda baleza akapera ke naterese. Tonenya yanyola bbi awedde waganze. Edda naye ate nawe leka mumala ku mirembe. Hani yagamba ndiye tagejje. Yakyogera naye teyategeeza nti ate ye ejje likole ku ye. Bw'oba olina ejja terirumba ggwe. Anti bagamba kati olaba botiki ziba n'eddami kati mbadde ndeese eddami just sample. Eyo y'eddabi yejje. Kapera. Kiri kijja tunakola. Tujja kukola nnyo. Gwe kati kuba akafaananyi ng'oyo bitu ina gwe tumukubidde. Gira tukole yanjula show. Cheche naawe. Kwata musawo yange gye mu perfume. Saidi ki? Tebeze ensawo. Togikwata ke ensawo gireke. Abana temunnenyinyala mutyo. Edda osuse baba. Ejje eryo zibu. Ejje. Nange nkonaako wamma. Ye mukwate ko. Sinyo otta omulimu. Kati ndoza tukole. Nno kati. Wena mukawaipu. Okimanyi nti empewo ya wano yonna obadde ogyonoonye. Bro. Nze simba ku kigambo kyange muzeeyi. Gwe nja kwagala. Gwe nja kwagala. Atambulira ku kigambo kye. Negwe kuba kafale mbise waliwo nanga baliga bambuzizza. Otwala bikiriyo wansi. Bibalekere wano.
Sayo wali ngamba twala. Mukwano gwange yalekera abasajja ekimotoka ky'emirambo yakiggula. N'akibalekerawo n'ava mu ndi mwagala kukebera mukebere kamala okunoonya ekyokulya wano. So kati kyekyo emundu eyo magazine ejjudo julide. Masafu kati gwe ojja solya kutambaale. Tuina bagabe tuina wode gwe tutereka nga lizavu. Gwe tutandikira. Mulalo njise mtojise nze ogisitude bisitu ndi wagumu kati teri ayinza tulumba kyekyo kiraga mafetu ali yakubina tubeera naye olaba ntambudde kati njabukanye n'amulya ate nga obadde ogula ebyokulya byo ng'ojja obadde tutanga tunywa chai ngoyo ng'ali mu nsawo abadde mu nsawo abadde olira awunya nsawo ewunye etya simanyi ate nze neta kumanya bwewunya yemanyi osobola okwennyala omulimu olowooza gyakola mu ggwanika agamba ndi nga wano wawunya n'emmere bagimuleetera awo oba golowooza abakola ku bimotoka ebitwala kasasiro mu kiteezi ate kyengenda okukola ekyenjawulo ngenda mumuleka awo nedda gubenga mutima gwa ttaka nedda nja kuwerekera wakiri gwe tukisuula eri ku leero tulali kaleero ku katale nedda batugamba ku leero andi bagamba eggali y'omukka toyireti yamu bwetuka ku leero bw'oyingira mu toyireti ate bagambye nti olina w'osuula osaka toyireti emmotoka etrain eyita mu nsiko etambula butambuzi yegenda byayo tebatereka era tokombaka ku jjinja lya leero sole subscribing or liking tuli ku Executive Media njagala okubategeeza nti ate kino okyalaba kituuza omwaka ogujja program eno egenda kubeera nga live egenda kutandika kubeera live mu studio tukole nga tuli live mu studio njagala kubanga nkujja ku TV gy'okolera nkuwe program wali nga oli live mu studio kugambe masavu njagala kuwa program number ezinyabu tukuwonye radio tukuwonye radio program number obulango bwonna bwagenda oburecordinganga obwa Executive Media kama nze ogenda ku media voice nza mukitegeera voice artist ogenda ku payroll masavu nnyo wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ine empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyo oli okirabye nezikira mu kkubo wakati kanyigira ddala nekasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasula lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka abamanyi abalina emotoka ezakabi labo genda mu Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina jibu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwongo gwegwawa sente zepa Jali asobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Drucker, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-279. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Jumaya kagamba nakawulira ntera kawulira mbakozi ba state council ndi ku payroll obeeranga wakakasibwa kuba omukozi anti nga sikategeera bulungi naye okuva nakamanya nti oba ukola ewantu n'obeera ku payroll oba mukozi waawo ali permanent and pensionable kale mateeka gagenda ofuga TV eyo gagenda bagati tukirizibwa wemula ku mpewo tokkirizibwa kati singa omuntu ajja ku live n'ateekawo era okwenyini kubanga tugenda kubaako ne program tulina program gye tuli mu kukolako ne producer egenda okubanga yabakukunavu mu ggwanga lino Uganda so tetwagalako kintu kyonna tulinako muzeeyi amanyi olulimi Oluganda genda kuba akwasisa mpisa era kyonna kyonna ekiyita nga kibi tunenya ye mba answerable so njagala tukole tufune ssente tugaggawale ffenna wamu mujiji generation kati nina mukwano gwange ali eyo promoter nga wetugamba nti kati tumukubira ndumuga waayi tuleeteko e UK nga tagenda salwa
nga tujja buzi. Tajja kukola loosi. Teri ayinza kukola loosi nga. Ali. Twaleke US. Boston. Twaleko just ku office okoleyo ka dinner. Twaleko ka dinner nga Awo tuse kawuka wisi. ku office. Ku dinner. Naye era mpozi ayira aba yeekulidde akabazzi kugulu. Atate. Bw'otutwala ndi omala gula mmotoka mpya kuba lwe bwe tutuuka eziriwo zonna bazipangisa ne ziggwawo olwo ate ng'abajja bonna nga buli omu ajja. Nga tebakozesa mmotoka zo. Ate nga temukozesa mmotoka za bosi. Nze muba mulina okuvuga okujja. Awo temuzunga. Mulina kukozesa mmotoka ze obujja tulaba nga tutegeeza we ziggwawo. Ate naye alina oyiiya ate ffe tutambulira. Ate tetutambulira mwemu. Buli omu alina kuba tutambulira ku masimu. Kiri kityayo mu maaso gye nkulaba. Wabula omanyi buli musaala gye muba musaba osabiranga nnyo omugaggawo n'asigala nga omugagga n'asigala nga yeera yali waggulu. Ogenda ku musaalo ng'ogamba omugagga wange omugabi omukingiriza ebizibu omugagga wange oyo talwala omugagga wange olwala omugagga wange bw'alwala ndwala mbasikategeera nze omugagga bw'alwala nfa nze baŋŋamba bugambi nti omugagga oyo yalwadde negamba nkomyewo engulu nvudde emagombe nze omugagga wange alwala nonsanga nga buli kyombuuza sisobola kitegeera nga sirina magezi wadde ettondo ate asaka abagagga bw'alwala ate oyo ate atustabusi fena tuyongobera tuggwamu tekikoma kunze nekitange erubaga ate ne famire yange bolekedde obuzibu si alina musukaali ati kati yingini eba ekubye nze munnange ate asaka abagagga ate bw'alwala ffe waffe bafumba anti amazzi ge tufumbisa gava wa mugagga era kati gwe nekubira esimu nga nkulira okolola era asooka kubira werubagere mubuuzi oli oteranga mpulira sukaali alinnya nkitegedde nemanya kati embeera kyebikiro asaka yalwaddemu senyiga ane abantu nze neewuunya nnyo omuntu atasobola kumanya mukama we oba atamanya mugagga kati nze siri watolaba nti njasama nange ogenda n'onvuma neŋŋamba ate naakola ki nga nina kubugiriza nabaagala nnyo ku graduation y'omwana mwakola omulimu ogizizza twali twajebalama njagala okwebaza abagagga bange graduation yo yonna yali kalafuulu yali yaluseke naye naffe katogere ku graduation amateeka gaalimu mangi nnyo gatusukkako nga buwolo munaffe abakuba enduulu naye nga batubuuza nti kiki nannyini ssomero yazze nanneebaza n'agamba bannange layini yammwe bannange mwaweesa graduation ekitiibwa abazadde abantu baali basayo abantu tewabagamye nti abo nalinga mbasala buli ddakiika graduation waliriddawa nali Matugga wakozesa dakiika mmeka sizirabanga nakaaga olyawo otambulirawo essaawa emu n'ekitundu naye natakozesa dakiika mukaaga waliwo baŋŋambira nti kati nakasala ena nenfa neŋŋamba owa boda nti singa ntuukanga bakasala 8 najibu osekaseka ne iphone ekuyise mu ngalo usirugwe oyongera mugula iphone ajawulira atoseka baba kituufu namateeka gakola ze baŋŋamba gamba omwana bwajja gamba mami neŋŋamba kinalabika kitya kati bwe yajja saakyogera era abasirikidde message anti kati egyo ebiri nempita mami nga kyokka agenze teeka lyali wali etteeka lyatugamba nti bwe liro tulaba omwana ngazze tulina okuba enduulu eyo oluleekereke abagagga mulekerawo tukolako mu biseera by'emikolo mutuyisa bubi tukola emirimu twafuuwa nofuuwa wafuuwa nagaana nafuuwa bantwala lwampaka bantwala lwabaŋŋamba nti bw'otafuuwa ebiri kati mba gwolwo ne twagenda nze nasooka nenfuuwa gwasooka ne baŋŋamba wootala gibaala nina otamwa naye ne mwoja ale tuddayo mu jjeno nina emirimu egijja ntereeza kantiriwa gwolwo tebaba kunkolako nali ntambuza bigere wano teeka wano nange nteeke wano kokaliwa anti kati olaba najibu emirimu gyontandise ogikola iphone yo yesazeeko emitwalo nga alabika nga anaafuna android tukyagadda mirimu graduation mubadde mugwa tubugiriza mugagga ayinza tokyakuba kyala lugamba kati gwe va mushoti gugenda eri
ate ne tukkiriza nebambye nanyini semera yabebazizza nnyo n'omwaka ogujali mwana nti naffe tumwebaza anti yasaba kintu kimu omala gimba muzanga mu kibiina ne bw'anaasoma n'avaawo anatademu tulaba wajja okumanya nti essomo teriri abantu tebalyagala tebakuba nduulu nga bakola emikolo kugambye ayina kukwata nnyo nagimba bwati kyokka abagagga babaweereza sene mu budde bw'omwana obwogula bayagala kututeeka kumutuganga kumpi si kumpi naye sente giveeko nandi matugga nalina ku byange nandi ku byange weerabidde graduation y'omwana kyambuuza nti nangamba ndi waka ne mugamba togera kujja ku mukolo namukolo ki kali nga yalowooza byaggwa nze nali ndowooza byaggwa omukolo gwali gwaggwa nange kugamba natukaleti ate omugagga tebamunenya lwaki tewambulidde nga nina kuguma byonna n'emifiiramu nga basalanze kyokka yatambuulidde naye ng'asalanze kyokka nze namukubira nze yamwekubirira ne mugamba wayi nangamba gwe totawaana nkusaze gye kunkubira bukubise gye mitwalo 2 naye ne ze twafuna twazifunira ku nankani buli performance gye wali osubwa era gwe wasubweza waliwo zipowe ezaali awo naye ate kati singa ffe twaliwo nga ye tatuuse yali atukolera ki ate waliwo mwali badde mubukiriza baana gwe tetwandikusaze tewanditwongedde mwalibadde mu nsala omugagga kyali abasindikira obugagga bwansikira no omugagga bwansikira bw'ataba otubukiriza aliwo bulinga bwakabaka obwo gwe tulabawo gwe tubugirigiza kutulaga bulazi nti bwe sibaawo naye fe nga tukola ki abagagga bamanye ennaku ze balina otuwokyezaamu bw'omanya nti eno tulinayo ka event akagenda mu maaso nga bootwokye kuba tuba ku bunkenke okyenkeera kuba enkeera abamanyira otutera ku ssimu naye wabaayo event bazisala buli kaseera ate no bazifuuwa nozifuuwa twalire tussa omuntu nange wallahi mazi abakuddamu kuyimuka bugenda kukola ki yali adda waka tatya yali afuwa sente zange saba katayagala sawa nayagala dola ntugenda kukozesa kyeri dola zaalimu mu nsawo kati ani anabeera eri okuwamma nti obuwammansa nange kyansobera niye baga nti sente zange semugenda okulya Dubai tugamba tugenda kulya Dubai twogera olowooza ezange wagamba lindako ffe tuli baani muli bange nino ndayiko bonaabona nammwe Dubai bwe tuba tukubonyaabonya tofaayo Abu Dhabi biru y'abano si yange yiyo yemmere togenda bonaabona naffe bajja tukola deportation aso akikiriza ekyo tugende mu vast nanti olaba ate shamu ebyo byakolako era nasoba baganya ate mwebba kuba mugundi oshegedde tasobola kati shamu nze kyenesunga ku shamu kiri olugendo okumenyera luli wamu wano nga tugenda kulyamu n'amawojjolo nti tugenda amawojjolo mugenda kukolayo ki tugenda okubajja wano mulina okuyimirako ku Victoria era zo sente waliwo alina okuzimpa Victoria Mall balina okuyimirawo bali emmere lwaki tetulidde wano ku Gawucho wate wali ku Zulu naye waliwo abatunda emmere eŋŋanda ku Gawucho awo nawo waliwo cranes wetera okuyimirirawo bagiyimiriza ennyo kati omugagga kyanaabagambye ate ffe tugaana ki mubaawo nga tugenda ku kisaawe ffe kasenyo gye nayimira n'amawujjolo nja okulya ze sijja kulya netucheckinga in mu time njagalayo omugagga abulaba naye mbadde nyamugende mu business class naye nga saagala mutuule producer abantu bano mbadde nyabagende mu business class tukoze tutya tekisuke mbadde nyamulundi gwamme ogusooka ate mugende mu business class ogusooka katugendere mu kigundi mukudda nze sandinze sigenda gendya mu economy empozi oyagala beera naffe saagala beera nga mundi mabega oli board
ngenda mu first class oyizo okuvayo okujanga ennyonyi tuseka tuli mukomera ly'ennyonyi tuli mukomera nga mwakozedde ebyekisiisiro emabega eyo mubye emmere gwe bagabirize bamanyira kati ku busugu bw'olina otumere obuuza omuwala naguze ya tiketi ya mmeka sebade kwekyo ya miliyoni 2 miliyoni 2.5 lwaki opa tuno otumere ngenda okuva eri nga muli mukomera aleero olugezigezi lwayina ekyanyina babeerako toyiye ennyonyi si nyango oyinza oflashinga n'ogwayo waliwo gwe baali baflashingiddemu nemuwanda ebweru sijja pama mu nnyonyi awo nja kukulira kasita gye ngenda eriyo abaana bange olulituuka nga mbagamba be bakututte nkulaba ng'onyumya n'omwana we yenna ojja kumbuulira oba ye bakututte ndowooza ojja kumulebako okumanyagana luno olugendo mwageza mu lukiiko lwakika bali batoovu bato bange naye bino basooke babiveemu nabadde nkoza appointment nenkulaba naye ate leba naawe kutufuga ate kusukka nedda kale kakati tugulire obusabbuuni waliyo eri sham events my sister njagalayo liquid soap ani gosiriwalirako tukole buli kimu mugenda kubanga olugendo mulukubye ebisiraani sisobola baga yomutadda baani nga kyekiterekayo kyomanyi kyatuuka ku buluusi bwatu yagenda neka nga bisiraani naye mukwano Rwanda omanyi bwe yafuuka Rwanda buluusi tasukako gundi anti kati nyenye katuna nga tudda yali alaga olw'ebisiraani Rwanda kwekyogamba nti abantu tebakyagala n'abantu baabwe anti mmwe mwagala bakusanga eri kyesigenda kusobola tuve na beeno biruyani ate oba tutwala bo it is okay andi kati kiri bwe kiti kati singa abajja ne tugamba twesange Nairobi ebyo byekisiro Nairobi mugayimirira watugenda kulinnya ennyonyi emu sigenda mu gundi tetubeera mu transit nakowa transit mumusezeza okumpi awo sikyagenda mu transit tugenda kulinnya Emirates oba Uganda Airlines Emirates ne Uganda Airlines ani asinga ogabakira ennyingi Uganda Airlines tugende mu Uganda Airlines otwala ki matooke ogatwalirani kakati togera ne bwe nabajagala perfume ng'oyo ng'obaana abamugula onampa sente ne mugula gwe kyoba oŋŋamba manya oli luwombo yaŋŋambye dda nti nga mutwalire gundi David yaŋŋambye dda nti mutwalire amatooke David tuyinza okuva naye eno yabuze wano tulina shootinga ayagala amatooke ate nga nzunga mu birala nze bonankubira bwenjo vuva ewaka saagala abantu bagenda kwatikatika wali kukisabe bajja kubatawaanya nedda bwobanga kirezo olina zeezo tebakutawaanya kuletereyo ki nga nzija gwe ng'otwala naye nze ebyange nja byetika gwe sijja kutawaanya n'ebibyo nja bikusitulirako by the way kisawe nze kingana okwetika ebintu kusitula bintu anze nja bisitula sigwe bosi ate kibantu azizza n'eri saagala kusitula era tujja bisitula nga tujja naye amadeka naawe olaba nti yabuukinga dda shoze tuze tugenda okukola ezo show alina producer owulire kyayogedde producer agambe eyo ekifaananyi kijja kola bulungi ku posta ngamba posita kyeyo waliwo ebintu tatulaba wano naye tutegeera abasponsazi baffe abasponsoringa programu eno Alika Rentals kutegeeza nti abakulu bano bagenda Dubai boss njagala okitunulemu nti bali bakummenya muki kkiriza baleme kummenya pakati mano omumpe tulina enamba z'essimu kale bwazibatera ku ssimu mumanye akuwe sente sente zange zinterekere nedda nze saagala kubeera na sente saagala kubeera na sente simu yange bagibanja tetulako sente nze sente zange basefu ng'ozirina ate teri kyempulira bulungi nga sente yange agirina mwesiganga ggwe nga mmanyi wonna we nazaagalira nja zifuna mukama wange akosembyeyobyakwogera mu bulumi sikitegedde mukama wange saba okutegeeza nti abantu bano njagala kubatwalako gwe kasuku yagambye okuwa sente tomwerabiza beera ng'omujjukiza mwezi guno tugenda bookinga air tickets nga bukyali eza air ticket esooka eyoono wafunye yakuwa bajja Shamimu MP Kampala Central wano woman MP
si Kampala Central Kampala District. Njagala okukutegeeza nti abakulu bano batwala Dubai. Balina okulya, balina okunywa. Ate mugambe tugenda kusoma skills. Honorable. Tugenda kusoma ku skills batyabo tuyinza okuba nga tutambula mu bantu organizinga. Tugenda ekitwala Dubai kubira twala Dubai bagenda kuba baleeta engoye zibagenda kuba nga batambula no honorable. Ezitaamuswaze ezinamuwesa ekitiibwa ezinasobozesa ng'oli wakulaba. Biidhinillah ye January tugenda. Mashallah. Njagala okubeera ng'ate njagala okutegeeza omukulu JJ Sounds. JJ Sounds abakulu bagenda Dubai. Bas munoonyeeko ddi. Ne JJ akimanyi. Nedda njagala sente azipe mu budde. Mu budde in time by the way. Ezammwe. Okyalina wezizongo omuntu. Atwaki ogamba nti ate ezaffe gamba nti azigwegwe kale ffe ne bw'otatuteekamu. Ngambye njagala sente zammwe azipe mu budde. Ekyo tokiteekako. Gwegamba ngo njagala sente azimpe mu budde. Olugendo lwange lubeera sorted by the investor. So now nasobola ffe tubulako obuguzi ticket. Era Shamimu omwezi guno nabagamba nga satagenda kubaweereza. Upkeep bintu neriso okubirayo oluseke. Bayiza we. Njagala mugende nga mulina Ate okubeera mwandi oluseke lwali lwandi tuyinza kubala microphone. Lulizibikiraawo lugenda kuzibikira eyo. Lujja anti microphone nga bagiwanyisa bagiwona. Abdabbi mugenda kuba mukoze bagenda bagulira emmere. Tugenda kuba tukoze. Nze nagamba nti akamwanvuba. Zino portraits abaana abalwadde ba sikosozi be bazikola bakugamba nti bawagire ng'ogula portraits zino. Ogiraba bwefaanana obulungi kamala okukamazi. Wilmot Paint bakugamba nti balina paint omulungi beera ng'ateera naawe. Gwe tutalaba yaluwa. Paint tugenda kubeera nga tumufuna. Bane Wilmot Paints muleete tumulabe. Bakola ku nsusu. Beera ng'onoonya ku Bubbles Beauty obeere ng'onyirira olususu osobola okutambula nga teweeyiyeeko makeup mungi. Olunaku olwaleero bwetyo bwe tutandise. Kali Abu Dhabi tuli batukoze. Abu Dhabi kiri kitya? Abu Dhabi Shamim yabalimu. Abu Dhabi kiri mu nsi ki? Abu Dhabi oluva Dubai. Abu Dhabi upkeep wayali atya? Tumugenda kubanga tumaze okukola. Mugenda kubonaabona n'Abu Dhabi. Lwaki? Okumanya temugenda bonaabona nti ne shopping. Sham. Oluva ku shop etu tusala busazi. Oluva ku ki? Oba wawulidde bwe mbadde mwogere obwedde owulire ebigambo bye mwogere oba weekanze. Wamma. Ekyo ekifaananyi kijja kunyumira ku posita. Producer ekifaananyi kiggwa ddi ekyo? Wamma nawulire Susu Magic agamba alina drive gyagenda okuba Abu Dhabi. Ani? Susu Magic. Alina drive gyagenda okuba Abu Dhabi. Ndowooza kakati mujja kubeera nga muli bulungi sere mujja kuba mumaze okukola. Ekifaananyi ekyo kinyumira ku posita nengamba posita bagenda kutimbawo. Ffe tetujja kukola Christmas. Bannaye muli bagezi. Naye omugagga bw'aba yakola ebyo byonna ffe tuba bakyamu. Ffe tetulina buzibu. Omugagga waffe yekka yaliko okutegeka show. Tukooyo okolera Uganda. Oba ozitegeka Australia nayo tujja kgenda tukole. Ffe weetuli. Ne bwe tuba bataano tusinga abantu 2,000. Nega sota tulega nnyo show ku show. Kutwabya katibba. Sharuja. Sham events. Stage. Sham events on the beach. Wait, so tutaga meeting tuvudde wano. Wait. Tugenda kugenda neraja dulinki? Oba neraja drink. Ajali oweri akolerawo. Kachai. Kali kakuba. Tugenda kugenda nakaguli yaya. Akaja mnyamu. Mwagala butakola. Wama tufune energy drink. Ono wabasambi w'omupiira. Buli kimu gye kiri. Mwakitegekedde. Ate nga watugambye ndi buliye bw'ebisiraani tebuliiyo. Nene buli mu buti tutegekere. Abantu bakole ekintu nga buli kimu tewaliwo yeesittala. Tuli bantu bakulu. Ate tutegeeragana. Tujjagenda otuuka ng'otugamba nga mulaga muzitoye nga tulina ekitumenya. Nga tulina ekitumenya. Oba mugende mu America.
ebyo gundi ajja bikola kwa soka wano ye alitegeka nga amaze okulaba kino ekyeno ate naye bw'aba atuuse kuno tetumukiriza kuddayo nga talabye kino ateekwa okuba mu kino eno ekyeno ekyo akibeeremu alabe agenda okudda e Boston mwagala mutwala Dubai naye abeere alabe enkola yaffe agirabe omuntu waffe nnyo kati waliyo tujja kwawukanira wali nga ye agenda ate omanya bwe tuba tugenze naye ne bwe kuba states 10 na mmeka zetugenda kati ye upkeep tuba tumulina ne bakunyonyola nti enkuba etonye tebazze bulungi agattawo oyo alikale enkozi tugende naye mukuba akalimi bugiriza omugagga gwomanyi bwogera naye ffe tumanyi kwogera naawe kati ate gwomanyi okwogera n'oli obaka bonna muyita mugwe mama ne butuuka nebutuukayo mwabaamu ate obubaka mubwa mama bw'otumanyirize nabeeranga ogasimanyi nti ndivuga ku mmotoka yagibuze ddi Agenda waguze motoka n'otangamba agenda kugula tugenda gula bw'okimanyize gwe weekwate kwa executive gundi media oba wakimala ate kino kikyali kituuza nina omugagga ali UK bwe tuva wano yamulinde muuko omugagga anti katujjukira ezo visa zeyo ziba za process ffe tulina buzibu kasita twafuna passport kasita twazifuna twakimala ndaga muntu nagisula nogisula gwokimanyi nti nze passport nali njagala passport nga kyekikulu wasese nnyo toyina mpisa wasese nnyo wamaze ogula olujegere lwa iPhone tugenda mufune na iPhone y'amapeesa mufune y'amapeesa njagala muwa iPhone etegerekka naye wasese nnyo sekeredde nnyo omugagga waffe kwa iPhone kakati basazeeko mumanya we babugiriza omugagga ensi ekwangu totulaba ate singa tetukola byolabako obiraba manyi bagamba balina amaaso naye tebalaba balina amatu tebabugirizamu omugagga ofuna otya amaanyi agalya nga omugagga ayomba mugagga anyiize gwe n'ofuna amaanyi agaseka sebo ogenda susejja otekeko n'omunnyo olye omugagga anyiize nga gwoseka kati essanyu olijjawa tumuwe tekino nedda agenda kukwata kantu kaffe kuba kati najibu oyo omulaba editor naye njagala te kati musukuma ne mugundi afe ye agenda mu reporting naye tebamubbeka iPhone yange bajja namukubirayo bakadama bajja mukubirayo fe yakolese nga yakole airdrop ani njagala nga muli eno mu studio ng'abaweereza waaka reporting anti ngamba olumu ng'amuleetera najibu n'atema anti ngamba akozesa yiye eraba bitundu gwe kwata keeti ate nange ogintunuzaamu saagala tujja muteekako ensubuga tugenda mu iPhone yaffe tumuteekeko n'ensubuga bouncer amugoberera amubeerako era olumala okukwata akantu bwati nga mugamba leeta iPhone y'abaana ewatula layini tugenda kwononawo erinnya eryanga layini tesoma kukwata kantu kuza iPhone buli saawa bw'ogijja olina okubanga eripooti ze ku studio nogamba bannaye njirina namu oluba okumalayo okubala bwati ayogera nnyo kubugiriza mugagga agambye oli ayogera nnyo saagala nakukyogerako ekyo kuba ate nze okuwulira ekyo ate nange nenkomenti nga mbanga vodde omugagga okitegedde kati najibu kye tugenda okukola agenda sooka abeere nga yalongosa studio naye nze mbadde n'ekirowoozo nti olwogera ekigambo nti over to the broadcasting house nga bouncer agikwata olugamba nti mbazizaayo mu studio ngogiwa bouncer ino bane box yaayo ng'ate afuna ab'emmundu abamugoberera lwaki tetugulira ddala kamotoka nga buno obutambuza ssente ayogerera muli olumala okwogera ng'agikasuka mu kasi agenda okubeera mu field ng'agenda byebyo bw'owulira nti tobisobola ng'ogenda okukolera awalala studio nyingi neguma mukwano so what is your program katika tutandika tukoleko so oli ku executive media njaga kutegeeza nti kati tutandise so
olunaku olwaleero eri abadde preamble. Yabadde preamble. Bana aba sanctuary baafa. You sanctuary. Yakwana omukazi awanga mbunga wa bisiraani. Ono yali wano. Naye kati yali amwagaza ki namuwulira ng'ayogera nnyo eby'abakazi. Yagenda okudda mu bidomola bya juice nga byonna bikadde. Namulaba omuwala. Mwala namulaba. Omuwala kasi olaba ng'omuwala ekisinziro. Alijukira omuwala alina ebbeere erimu nga liri waggulu eddala nga ligudde. Awo. Ate namugamba. N'okutambula obutambuzi ng'otambula na kijangaja ng'emmanju w'akatale. Omuwala namugambira no ogenda tukube ebigere bibiri omugongo tugeye. Namulaba nga Juice yalabika okufa. N'atungununa. Kale Juice gwe bataddemu sukaali bwa engeri gy'atungununa. Omukazi ateekwa okuba nga bwa kisiraani nnyo. So olunaku olwaleero tugenda kubeera nga ate tetusobola kubuusa maaso kiri mu ggwanga. Nkiriwa. Ekyokuba nti tulina abayimbi abayimbye ennyimba ez'obuwemu sigenda kibikkabikkako. Si bayimbye abayimba. Era nga bakyazipikamu omuliro bakole ki? Nsaba okubategeeza nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kabaka waffe ow'ebweru eddira omutima omuyanja akutte eddamula ng'ate tetusuubira ndi wagita kati. Ate tumanyi gyeri eddamula yagiteka dda mu gundi mu Bank of Uganda. Yamanyi ne yasalawo oba agire kiyo yabeere nayo. Yagirina ate tuli batebenkevu era tuli bamativu eddamula eri bulungi. Yavuddeyo n'avumirira abayimbi abo kwe kulirira Pazo ne Gravity. Teyavumiridde yattaanyiza ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yattaanyiza ku nsonga gye twabadde twemulugunyaamu mwannyina gye yeemulugunyaako. Okuvumirira abaagobawo ekintu abula yattaanyiza. Era bw'atyo n'alagira BBS kosa ne CBS okubanga ennyimba ezo ye tazaagala zibeere nga zikola ki? Tayagala ziwulirako. Tayagala ziwulira. Munnange abayimbi abo omu n'addamu Katikkiro. Ekintu ekitankoze bulungi yadde. Si gwe wekka lemagamba gwe wekka. Anti nze neeyogerera naawe ogenda kweyogerera. Bannange ekitankoze bulungi nagenda okumalayo obanga nkyategeera. Njagala kubategeeza nti omuntu yenna buli w'otandika okuvvoola Katikkiro wa Buganda okuvvoola Buganda. Abange tuli kuki? Abange tuli kuki? Bazadde b'omwana abuze. Omwana bannange abuze mu munoonyeeko. Yes. Agudde mu comment section. Mwali yeja baata. Buli muntu avvoola Katikkiro wa Buganda ensi eweddemu ensa eggwanga lyaffe tulimazeemu empisa naye buli we mwatandika mutyo mpolampola ne muvvoola maama Nnaabagereka. Ne tusirika. Ne muvaayo ne muvvoola empologoma. Baffe. Cuucu. Magulu nnyondo. Empologoma. Nantalinya mu kateebe. Nantasongaamu. Nantakuba mugongo. Nantakwata simu. Nze ne we nakulira. Nkuze kutuuka wano. Nga n'okuyisa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka. Otya ng'oga oba ndyogedde bubi. Olw'ekitiibwa ekyo kye twalaba. Ng'oyogera wakiri oyogera nti Ssaabasajja n'okomaawo. Kubeera byonna oyinza obyogereramu. Nze nange ntyokogera banna. Tetugenda kusirika nga olw'okuba ensi ejjudde aboonoonefu n'olw'okuba nti obwononefu butambula mangu okusinga ebintu ebirungi liweddemu abantu abakyategeera. Ekibi kyogerwako mwayimbye ennyimba bayimba naye mukyawagira bye mwayimba olwalese zizinga lupya naye ate akyayagala okululungiya awemulire wano. Noddamu Katikkiro wa Buganda ng'osaagirira ng'obalaata ng'okinimbuka olw'okuba abalala bagenda kukuwaana. Nze gwe guno omulembe gw'endabye abavubuka nga muyimirira ne muteekako obusimu bwammwe obwalayisi ne mudda mu Katikkiro olw'okuba abalala tebagenda bagambako oli eyo ensi ekkubye oli ku Katikkiro wa Buganda oddamu nga bw'oyagala oweekutte olikodinga ovuma Katikkiro bw'aseka bw'oseka. Omanyi nina ekintu kye neewuunyiza yabadde bakuyita kubalaata waliwo ekintu kye neewuunyiza. Omwana oyo yabadde ayogera asula wano mu Buganda yabadde ayogera Luganda ng'avvoola Katikkiro wa Buganda yawemulidde mu Luganda ng'era awemulira Buganda naye nga akyayagala okuvvoola Kabaka wa Buganda ow'ebweru. Amuvvoola amubuulira n'emirimu gye gy'alina okukola. Mwami gundi kaana ggwe nkugamba mulina engeri gye mugenda mwasamamu nga mulowooza nti muli b'amaanyi olw'okuba nga mulina be mutambula nabo be muyita eggaali. Naye ffe b'owulira butwogera kati naffe tuli ggaali yennyini. Njagala otuyiseemu eggaali yo
tugirabe tolowooza kaana gwe nti oli munene okusinga institution ya Buganda tekiriyo ate tekiri baawo mwana gwe ne banna abakuwagira bweba Buganda nga bwe yenkana mwe mulinganga boolaba omumwa gw'empiso obufunda bana abantu bavodde Obuganda nga ku ngeri gye mugenda muwalampamu n'engeri gye mumanyiiramu be mwatandika okuwalampa babaginya ne babaleka muleme kubeera bantu batalina mpisa nedda talina bubeezi mpisa oyo omwana atuukati okugamba mbu kabaka ebintu bingi nnyo ebyokwogerako mu Buganda Buganda ekwetaaga nnyo Abaganda bakwagala nnyo wandibadde ng'okola ku ebintu kati gwe wandiyimbidde mu lulimi lwammwe kuba ewammwe bakwagala nnyo ewammwe bakwagala nnyo eri ebutaleja simanyi butaleja simanyi sayidi ze busolwe bakwagala okukamala wandigenze n'oyimbira mu lulimi lwammwe n'owemula nnyo era kakati kale kyenjagala okuba mbadde nnina ekintu kyengenda okwogera naye kiyinza omuyisa obubi ku mukolo gwonna taata wo bw'aliba alina omukolo gw'akola mukwabya olumbe lwa maama wo otwalanga oluyimba luno lwe babanga bayimba lwe luba luggulawo nga bateekako omusika wa maama wo lwaki mumanyiira okutuuka kuri ate nze kankubuleko ng'oggyeko n'abayimbi ne community yennyini nnyini eyonoonese community anti nze neewuunyiza abantu bendabanga abategeera okubanga muvaayo mugamba abaana abo bayimba ebintu ebyamategeevu simanyi ensi teyabategeera kati ndooza ne Ssebatta afunye awo ebizibu kati naye atandike okuwemula kubanga ne baddaani mugula bonna baafuna ku bizibu ani yabaga nti omuntu bw'afuna ebizibu bw'obwekyawo otandika kuwemula ani yaleeta trend eyo kuwemula nze simanyi babitandikiriza mpola mpola kakati nawulidde ajejemba mbu n'oyo fiina amasanyalaze simanyi yali awo alina olupya ani kakati agenda alulire ku kyenkya alulire ku kyenkya ng'atudde mu kasiisira kaabwe agenda babaali alulina n'abalina ennyimba ez'ekika ekyo muziriire ku katogo makya ayinza obba mutuufu muki singa famire yonna teri mu Uganda ngeri bweru ne bweba ebweru ati nedda ayinza bayagala kono kati kyabakola ekintu kiri bwe tebaliwo ababeewo we bali mbadde ngamba ne bwe babaawo ne bwe batabaawo ayimbire mu lulimi lwe ate era ave aleme kuyimbira wano ate banenjaga baffe twamugambye butabikola ne bwaba nakirungi yobwenkana wali neewuunyiza nnyo presidential advisor on creatives Eddie Kenzo nkwagala nnyo oli kyali wange naye bw'olabanga omuntu ne bw'aba mukwano gwo ng'akoze ensobi ovangayo n'omugamba naawe okimanyi nti abantu abo baawemudde naye buli bw'obongererezaako kano nti abaana bamuyiza olubuto nabonaabona buli muntu gwe bayizizza olubuto yawemudde omanyi abantu ebizibu omanyi abalwadde ba kansa abali awo nga tebalina naba babayamba abakansa bavuddeyo ne bawemula bantu nze byonna ebyokuwemula nabadde sibiinaako buzibu bawemule nga bawemulani nsooka owulire nze ekintu ekyasize okunnuma kudda mu kabaka w'ebweru kyokka twaguma kubanga zikagamba ekiti kimu okumala twava dda ku nnono ebiseera biringa okulagirira abakazi we beetundira nabbali nakugamba nti mukasirise kaama naye oba otambula kati saawa emu basanga bayimiridde social media konna abaana betundira kalujja mukabokisi yagamba mukaaga olunaku fe tubadde tugumya ensi eyinooneke naye ate abantu bebitibwa betuwa ekitiibwa waliwo ate nze ekyanumya baana mmwe mwembiriri muli baana bato nze mbagamba nti mu butonde bwammwe oba mu nsi we munaba mwagala okuwangaala n'okutambula ng'abantu bakyabalowoozaako muwenga abantu ebitiibwa muwa abantu abakulu omuntu yenna n'akuwandiikira ebbaluwa oba oli munyiivu oba toli munyiivu bakuwandiikiranga ebbaluwa ti bakwetaaga mu kifo gundi ogendangayo onyonyola obagambe bannaye ensonga yange eri bweti omuntu gwe twali tumanyi asinga eggube wano yali ali yeni naye tebamuwandiikira na bbaluwa bamuyita buyise ku polisi n'agenda kakati gwe gwani tutegedde nnyo nti oli w'amaanyi nga bwe wagambye nti ennyimba zo oli omu yagambye nti nze nja ziyimbe zange abaziwulira abantu bakulu biki biki gwe ziteeke gy'oziteeka abakulu gye baziwulirira ate liri pazo njagala kutegeeza bino wammanga liri pazo nze nkubuulira liri pazo bogobogo simulira ensi eno ogikubyeka ekifuba n'essiiyo ate manya nti ate nze kankubyeko ensi ne bona ogikubako ekifuba yo kennyini esobola okudizayo ate egunjuza butemu egunjuza ttemu tokuba nnyo kifuba ku nsi liri pazo enduulu ennyingi esuula ekulembera ekigo enduulu ekulembera ekigo
Neli lipazo munange nyo no muwagali bwe gati. Nti already yali alabyeko ku kigo bwe kiba. Yali akirabyeko. Yagwa nasima ne kutoya. Ngaba mu jeggulu ewasale nga azo. Yagwa ne yesimira ne kinnya. Nasima. Ekigo kye yagwa ne yesimira. Yagwa ekona ne kuyingira mutaka. Bobo okomyewo. Tojolonga bantu. Bwe abagambyeko soko manye. Kubanga nze nabeka abantu abagamba simaba abasamoninze kati federation obuzibu bwammwe. Mwakutte empalana gye mulina ne UMA. Ne mugiteekawo. Byawukana. Byawukana. Ne bwe biba byawukana. Ne byawukana babadde ne kozi ye mu UNCC bonne batwala. Anti kyembadde mmanyi. When the creative arts tuli under UNCC. Fenna. Naye just muno buambulira bwe bba. Yate kati. Na yejja. Kati njagala okutegeeza presidential advisor n'abalala bonna abawoza UNCC teyina buyinza. Mayiti lwaki muzeetaaniza abayimbi nga bafudde bwe batayina buyinza. Kozi ono muyimbi ani yakafa? Deewo. Bwe yafa Kenzo teyaliwo wali. Nsagambye ono bategeke. Era ng'agamba UNCC Evelyn Lagu nawuli abagamba UNCC tekoze kimala. Lwaki mugiraba mu biseera ebyo? Kati mutegeera ndiye batwala. Lwaki bali bakuteekawo nga te UNCC ye batwala. N'ekirala kye balina okumanya. Abayimbi temusinga ggwanga lino maanyi. Anti wabeerawo kye tuyita bwe wabeerawo ng'olina ettiimu y'omupiira nti eno vile eno express eno ani waliwo ekitongole ekitwala omupiira kibayita FUFA naye ate nga waliwo kibayita National Council of Sports kati eno UNCC bw'oba taata n'ozaala omwana wabeerako omukuza naye ate waliyo taata we yakuzaala kakati mu byonna abo bonna bano ba federation bano baaki UNCC mwenna yebatwala oba mwagala oba temwagala ate kyenjagala mumanye kiri musuuza tetukuvoola tetukuvuma tetukola naye ow'ekitiibwa wooli omulimu gwo tuguwa ekitiibwa naye kati naawe wa kujja abalala ekitiibwa ng'omanya nti federation ne gundi ne UMA buli omu alina emirimu gye muli eri n'abaana bali eno naye manya nti UNCC bw'eba erina gweyise muleke agende afeesinge UNCC bw'anajja aneebuuza ku ki kummwe nti erinzi yeeyo bino naye temumuwaga kumulemesa kukola ki wano bino wammanga nawulidde muwoza UNCC etya fiina waabaddewo Ministry of Integrity and Ethics wabaddewo UCC ye Uganda Communications Commission wabaddewo UNCC wabaddewo UNCC wabaddewo NCF ne Uganda Police National Culture Forum wabaddewo Uganda Police National Culture Forum Ragadi yabaddewo wabaddewo police nayo kitegeeza polisi yebawa ye bakiriyalinga wabaddewo bapromota bapromota bonna gundi balunywa yabaddewo bulungi ne bapromota nakkiriziganya ne polisi nakkiriziganya ne UCC nakkiriziganya ne UMA nakkiriza ne UNCC nakkiriza ne NCF nakkiriziganya ne ministry esekeza abayimbi tebagenda yimba mu nkuuka ati batya tebasaana baleetayo nze teriyo na promota asobola kubateeka ku listi y'abayimbi banaakola mu bivulu bya Christmas ate nabo bavuole katikiro ye ng'ovudde ne ku ekyo poliisi bwe batekukiriyalinze olw'okuba bano ababiri mwebali onaakola otya sho bw'ogikola ebinaddirira byammwe abakulembeze abali mu gavumenti mmwe ab'amaanyi mu boostinga nnyo n'okuwaga abantu bano nga te bano waliwo abaana abayimbye ennyimba ezitegeerekeka muganya okubawa puushi sente y'omusolo yonna mugiwadde ba artists abo ate kyekinnuma be balyasa ne mu nsolo bamaani beekabyakabya obuziga bw'ekirogo nze mbadde ne gavumenti yatufuddeeko ng'abakazi b'oku nguudo KCCA batwala nga mbwa ng'ate be bayonja ekibuga bano mwe batambulira mwe bagenda bagoomera abakazi abali okubeera enguudo tebafuna ssente zaabwe naye nga zigenda mu bantu ate abamala gamanyiira buli gwe basanze nenkwata ku bali ku sereni balyanga bwe baagala eyaleeta trendi y'okuwemula kakati kubanga abayimbi abo bonna beegendereze si bwe baatandika kubanga gravity yatandika ayimba omusomesa yenze omusomesa yasomesa omusomesa ng'oluyimba nayimba wiina nayimba sente nayimba naddamu oluyimba lwakafeero nga lunyuma alina ennyimba ze yakubaawo kati trendi n'eryoka ejja enva eziwoma bye bijanjaalo embaga ya Isima Namina olaba abantu muwoza omuceere mu nnyama ekigambo kino kitegeeza ebigambo byayongerezaako byonna biba byabuwe kakati obanga gwe saagala mulowoozese bantu nti bino abantu tebategeera n'ekirala omanyi Katonda yakola mujagala Babulira kino Katonda bwe yali akola ebintu ebimu yakola nga abasiru nga bangi nga abategeera batono kakati olw'okubanga n'enkola y'amawanga agaatukolonizinga eri nti abasinga obungi be bawangula kati olw'okuba abasiru bangi
batera okuwangula abagezi naye era oluvannyuma mukizuula nti wadde abagezi baali batono be baali abatuufu tetujja kukkiriza wadde kale abawemu muli bangi nnyo mujja kwagala mulekaane mukole buli bye mukola byonna naye tetujja kukkiriza wawulidde ye Bruno K we yabadde ku live ne Lili Puzzle yabadde agamba nti Fiina simanyi okusamoninga abayimbi alina kusooka kugenda mu federation lwaki anti ono banyawaayu bw'oba oli ku boodi ya Uganda National Cultural Center federation bw'ebanga eyagala kukola egondere UNCC namaana agamba mbu bawala na Uncle Eddie bekwata nnyo ku Uncle Eddie ebigambo bya Bruno ebyo tewali bamuwalanira ki anti Bruno yabyogedde anti kati y'anaatubuulira ensonga ze banaatuwalana ba Bruno yana nabo tebaagala Kenzo bamweyisizaako lwokuba balina bye baagala omujjako ulirako Lili Puzzle ali mu boys dormitory Kenzo ekyokukola ekituufu akimanyi sikyo tali mu boys dormitory badde bakwasa mpisa nze nange anti kati kankubulireko waliwo embeera bweti mu bantu nti nze Marvin bw'oba mukwano gwangu bw'oba kyali wange nojja n'okola ekibi mbu ngenda ku blendinga naye mu kibi kyo nkiwoomye nze si bwe ntyo bw'okola ensobi nja kujja nkugamba waliwo ennaku ekintu ekyajja nsobola obutagambira mu bantu naye nenkutuuza weka nenkugamba olaba Marvin osusse waliwo ekintu ekyajja naye gayite waliwo eyankubira essimu kata nfiireko nze nalya kamere nga tagattaganya mandwa na mugugu naye nange kennyini omanyi we nakitegerera nti waliwo ekyabaddewo wabula nenvaayo nga ninga ensanafu naye Katonda namusaba nnyo nanzikakkanya nga simuulyangako ng'asirise nendowooza ebintu neŋŋamba kino kitulagawa kati nga bwe munaabeeraawo kati nga bino byetwogera nga tuli awo naawe oli naabikwata naabiteeka ku ki naabyapuloding mba ndi awo ndaba ka vidiyo ate bakantagingamu naye Katonda bwe muwemula ebintu byammwe musobola okuteekako caption egamba 18 plus wabo biteekayo tebabireeta nnyo ku baana kubanga babiraba kuba ku mainstream twabiwera tetubikuba kati eno ku social media mubiteekako 18 plus tebajja bireeta nnyo anti kati kamabulireko nekyazze kyakiriwe kiramu kirinde 226 225 awo nga gwako ku 226 yenna ayina YouTube wano nkiddamu yenna ayina YouTube wano inga okimanyi yo YouTube yo teri regulated by UCC wano ogenda giraba nga evuddeyo ate nga nkibagamba nti kisoboka ate kati gundi yalekeddewo abadde bagamba ozijjayo bo baabivuddeko kati bagenda birekera UCC waliwo babadde nga bagamba nti bajjazzanga tewali waneeno ate muntu wa bulijjo asobola kujjayo YouTube yo yanti ntwawulidde bagamba nti bazisobola abo YouTube si TikTok YouTube si TikTok naye nze UCC saba UCC ajjayo ne TikTok anti kyegga ku muntu wa bulijjo olabejjawo TikTok buli kimu masavu kati aligamba buli kwano bobo yagala oteganya amatoka wano gakola gamala kukwata gamala kukwata kati tukimanyi nti YouTube tusasula emisolo wano ani atakimanyi UCC yagala tokola batulasana nga twewadde negamba buli akozesa bubi TikTok ye ng'agikozesa mu kuwemula oba mu kuvoola ez'okuwemula era ky'ovola bakikeni akawunti zaabwe zagenda baatekakako bamalaaya ekiro eyo zonna baazitwala baazivuba kati nze kagambe gavumenti wano eyina oluyinza buno nnyo bukontakitinga aba YouTube kuba nerira eggwanga era bulungi nnyo ne bamala ne batula ne boogera YouTube nekuweereza email nekugamba ensi yo ecomplainga ku kino ne kino ne kino bwekiti so we are going to turn down your YouTube channel okitegedde you either comply with the UCC okugamba nti channel egende kakati gwempakanya era nga nkiwakanyiza ddala ye muntu wa bulijjo tujja kwegatta azze ng'agaye twegasse tugenda kujjayo channel ya gundi abo sitawaana ngenda na City Square wali nyumyamu n'abasirikale tunywa chai tulinda eveeyo TikTok gye basobola okukola ebyo because TikTok neyo abantu ate twogera ne UCC TikTok wano nze era kyadde kinnuma nga ngamba UCC nti bannange mutuyambe TikTok wano mugiregulating bw'eba eganye okuregulatingibwa bagijjewo mu ggwanga because ogenda mu nsi endala nga ba TikTok babbeeyi
nga sabo TikTok ekiwa kye bamuwa tekimanyi nawa mainstream nga TikTok afuna sente okuva mu nanka kuba eri regulated lwaki tetuli monetized wano because nze natudde n'aba UCC ne mbabuuza lwaki abaana ba TikTok akagwa ne mubuuza lwaki ba TikTok tebali ki lwaki TikTok yaffe wano teri monetized nambuuza ate nga kwekali nangamba basobola okugenda ne batuula ne tiimu ya TikTok fine ne bagigamba ensi yaffe teri ki monetized so okusinziira ku bino ne bino twagala ensi yaffe ebeere monetized ng'ensi endala bwe zaakola naye nambuuza bw'agendayo okusaba abeere monetized agendayo amugambe nti tulina ba TikTok mu Uganda bawemula era balungi nnyo mu kuwemula so mutumonetizing nangamba because ye buli wabikkula TikTok either asangako oluyombo oba kulwana oba kwevuma oba kuwemula kati nambuuza nkwata oyo content bwemba ngenda nange nasaba monetizing olwokuba abantu bawemula mulungi nnyo ono ne social media eno yatabuka dda nze ne mugamba mukwana abaana bano beetaaga sensitization okitegeera tubayigirize nti osobola okubeera ku TikTok n'ofuna ssente however nti wantu tetunafuna na monetization naye bw'oba okola ebintu ebirimu amagezi basponsors bagenda kujja bakuweyo akasente naye olaba ng'owemula ojja funayo era oyo sponsor omusiru agenda okujja okuteekamu ssente olw'okuba owemula naye tajja naye kuwangaalawo but you will never get big deals waliwo nze bennalabidde ddala sente ezitegeerekeka ku TikTok kati kyetusaba gundi isisi nzera nagisaba webanga biganye byonna neda kyebetuyamba yo bweyogera ne bali aba TikTok ye ina authority esobola okulaba akaunti za wano kuba abaana bangi bambi nga abasinga balya ku app eyo bagiryako naye anti bagikozesa batya nga bagiryako anti bano bene bukwogerako abaana bangi nga kati TikTok ebawedde emirimu nga bo gye bakozesa nga social capital yaabwe abaana nga batundirako bintu byabwe kati tusaba bwe babanga babitunuddemu bayite bano abalala kuba akawunti baziraba nani nze namugambye basooke nawe era babasamoninge babawe babayite bwe bajja basooke bateeke ne mugaa UCC mufulumyeyo entono ne yabagambye sente entono musomesa abantu mubenga mubagamba kino kikola kiti naye bwe baba bavumidde ebbanga naye ofunye eki ate osobola okulekerawo okuvuma ne tukola kino ne tutambula tuti ne mubanga mutandika okufuna buli omwana asobola okuba mu kiyumba kuba nze ninayo abaana abalina accounts za TikTok nga bateekayo waaka wange ng'obalaba kati batandika nofuna ba sponsors ng'oli ajja namugamba olina numbers nsaba onteerengako posta yange okitegeera nti omwana bamusasule wali omuwala bwamuwa ekisente ate noono nga ku ssente ye ku akawunti ye kugenzeeko kati olaba mimu ekyo kijja kukola naye kati gwe kyobamanya mulimu abaana bba abeevaako nedda abaana beekyawalanti ŋŋamba bye bakola waliwo omwana atekyawalwa kubanga tetulina mirimu waliwo abaana bo nga beevaako okwevaako kyeki omuntu nga naye teyeeyagala nga yeekyawa naye omuntu atatya kuswala mimu osobola kya kumakya n'omukola tugeze kale n'oyogera ebigambo kuba kati osooka n'okubamu akafaananyi ogamba nina famire nina abaana omuntu yenna abulayo gw'aswalira omuntu atalina gw'aswalira bali nnyo ate ku app okwo ye mwana gw'ojja okusanga nga ye eddakiika 3 zonna zimazeeko atusomedde ebitundu by'omubiri byonna ng'ate buli kimu akiwa emmanya oyo omwana abulako obubuzi abulamu kumutuuza ne bamunnyonnyola because nze olaba nze nagambye abayusisi ne baga tusobolera ddala okuyambira ddala abaana abo ne babeera ng'ate bafuna kuba kye mmanyi nabo bwe bamala ne batuula awo amala n'agaana ebino byonna nze nabyogedde kakati nze kyemmanyi nti nno buli walaba likes zino nga ziri nnya nga leero yawemudde n'enkya kyovola nti kati app eyo eriko noolaba omusajja wa myaka 7 ali mu ttawulo ttawulo eyakomanga eri nga n'omutoso wakwerekodinga ng'oli mu ttawulo ng'ali mu ttawulo azina omusajja omukulu erikodinga omwana omuto ng'awemula ne bamuteekayo ku TikTok nalabye n'akalango oba kaaki ng'oli yafulumira mu ttawulo akalango omusajja omukulu yafulumira mu ttawulo ng'oggyeko TikTok wano za wano w'olabira omwana omuntu omukulu osanze abaana balina bye bakola bambi tebamanyi nakumanya nalabeka vidiyo akasatulatinga ng'abaana badde bakola oba bya kisiru biki naye ng'omuzadde ali mabega arikodinga obwana obuto buli innocent tebumanyi na kye bukola buyinza okuba bwakirabye oba abazadde bakikola muno abazadde bambi abamu bwe balina nga rooms ntono abaana bali awo babikola orikodinga baaki nze ate neewuunya budde okutwala obudde okukwata ebyo waliwo ne gundi gye nalabye
yabadde nnyo vairira kunako nga abakazi balwanye ne beeyambula ne babakwata obweddo oli recording naye nga waliwo omukyala gamba banaye mubataase ng'omukyala alajana nti mubataase ko oli omulala mukyala kye yakoze nga alaba tebabataasa tabasobola balwanye beeyambudde bali bwerere nga buli bakubagana bubi nga buli omu akutte essimu omukyala n'atali kukuba abaana be baveewo n'akuba abaana be n'abajjawo kanzijewo bano kubanga omukazi bamukubye naye gwe wenna recording omukyala balwanye beeyambudde orecordinza abakyala abali obwerere ate nga bali nze nkimanyi mugenda gamba temwefula nnyo bagezi kubanga mwenna mwayonoonese naye nze kankubulyeko mukyalimu mu ggwanga mukyalimu abantu abategeera era temulowooza nti mwe kuba mwayonooneka nti n'abalala bonna bayonooneka kambuulira abaana ba tiktok sani walinga ku tiktok ng'olina views empitirivu channel ne bagibba kyano ne bajja biki nze nagamba abantu ku makya ne bukeera ku makya producer najja naŋŋamba nti tiktok account yo bagitutte because ne mukugiggulawo saamanya jjajja buzina nga nkuguliddewo account najja era namugamba nze mu bintu byo talina kuŋŋamba nti batutte account ya tiktok because nze sisobola kubeerawo ne neesiga app talina regulations nti bw'ojjanga simanya sane yaŋŋamba simanya bakola sibimanyi nabwe bikola ebintu bya tiktok gwe wali ono yateranga obbiŋŋamba ti kaakati bw'ogira bw'oti najja naŋŋamba kati olina okukolangayo ku live zibiki nze nobimanya sibimanyi kati sane ono sane yeyanjigirizaako ebintu bya tiktok ebimu era kyova olaba ndi mugayaavu nnyo ku tiktok naye tosobola kunsanga nga ndi mugayaavu ku instagram kuba nze instagram yange baagibba eyasooka kati ndi ku instagram ompya naggulawo akawunti empya tosobola kunsanga siricordinga yo kantu ka YouTube because YouTube at the end of the day omuntu ne bwana agendayo na reportinga YouTube esooka ne bwe muwera abanje kuweereza ne gamba nga waliwo kino na kino okwewozaako okwo munnange bavaliwinga nnyo client waabwe n'okusinga gwe yaze n'okola ki n'oloopa so ffe bwe twogera muno nga mulimu ekigambo ba kye tulaba nga tekijja kunyumira baana ba 16 and below era producer jateka disclaimer agambe bannange bagira pig 18 okitegedde kaakati era yo YouTube eba etegeereddewo kyakubiri bw'oba oggulawo YouTube biki by'oteekayo ng'oggula nti ogenda tuteekangayo content kikaaki agenda kuba target audience ye yabaliwa target audience yange temuliimu ki baana bato era ojja kulaba omuntu yenna ataateekayo disclaimer eyo bw'oteekayo ekintu kye balaba nga kyesittaza abaana because wagiteekayo kyano bagitwalirawo oba okimyotinga naye Marvin enkya aggulawo tiktok agizimbye Marvin yalinga mu millions and millions of people kukitegeera just because abantu omuntu amwagadde oba ebintu Marvin byakoze najja ne bagisimanya babikola bati yange babbanzi bejeri kati anti kyembuuza olina gundi y'omuntu natabako kyagikolera kukitegeera kaakati njagala kutegeeza nti abaana abali ku tiktok nze kambabuleko naddala abaana ab'obuwala kambabuleko you can make money app eyo kuba Marvin walinanga ba sponsors bameka nekakati nkyabalina omanyize kyenayeka sponsor bange tebalanga numbers balanga mu face nti ba sponsors ba wano kati nabo bayonooneka naye nze kankubuleko sponsor anditunulidde nti kagatto face ye erina value ki n'atunulya kagatto bantu kyabamulaba n'atunulya ntunda product kinti nze ndi wa Bubbles Beauty ne bwatula mu bantu kyamimu audience eri kinti bakyala okitegedde ekizigo kyange njagala kitunza bakyala kiba kitegeeza oba weetaaga muntu agenda okukulangira nga mukyala naye kati gwe omuntu atudde ku app buli ku makyakeera nawe mula abantu olw'okuba alina numbers enkyajja atulangire product ya sipa oba kakati nga oli abadde ayagala kulanga crusade wadde olina numbers yaba miliyoni 10 ez'abantu bayinza okuwa olange crusade pastor Bugemba atera kukozesa ffe anti kuba amanyi ki ekiyinza obbavaamu omanyi wadde kye tuyita face value yes kambabuulire kolaba okwemula kulungi era abantu bagenda kukulayikinga kyemmanyi wano mu ggwanga kati ekiriwo bw'owemula bakuba engalo naye manya baba bakuziika kuba nabo we bamala eri we badda bokka bagana naye bannange ate awo yayiseewo okwo ate ekirala bannange abantu abakyalimu ensa amazima mugoogere nga ne bw'osigala omu waliwo mikwano gyaffe bali aba nasanze bavumirira Fiina lwaki Fiina yayingiza mu kino Fiina teyeyingizaamu kyeyingize kubanga board member general secretary waki ate vice president
ate waliwo ne gundi board of trustees kakati yasirike nga alaba artist bagenda batyo ekirala bagamba mbu Fiina naawe wayimbako bikinga okola Fiina tawemulanga twaleeta oluyimba lwa Fiina bagambye luyimba ki gundi fundukulu kitegeeza ki ati bali babadde bagamba mbo nabo tebamanyi fundukulu kye kitegeeza kati nabo nojja n'owemula ekigambo kyogamba gwe batokimanyi nti owemudde nedda nti ngamba bw'okozesa kyotamanyi excuse gye bataddewo eri bweti amanyize kugamba bigambo biri eri bitrendinga ku media eri endala eri bazze bagamba nti obanga ki bajje bababuulire Najibu yatera okumpeereza ebigambo ekigambo ekiri mu luyimba lwa Gravity lwe twogerako kitegeeza ki yategeeza kirala tugenda kwegatta ku basibu kakati anti nkugamba bigambo biri amazima galiwo nti kakati bawemudde kiri bwekiti ensonga lwaki balumbe Fiina babuuza nzayagala okunvuma nkume sigenda ekigambo fundukulu bwe baba bakyagala kati baddire ekigambo omunyo bakiteeke mu Google baddire n'ekigambo fundukulu bakiteeke kuba Google emanyi eyogera Oluganda katugende ku Google buli omu ajja fundukulu baba bategeeza nti okoze ekintu ne watabaawo akuvuganya kye kiriyitwa fundukulu yazadde bamanyi tomanyi Luganda kakati bwe muba mwogera mumanye nti naye yabadde reasoning okupasula nakyo tokitegeera okupasula kiba kitegeeza nti oli yamukuggyeko wadde wabadde ng'olina akuliko obadde olowooza nti teriiyo muntu asobola kukutwala naye kakati gwe bona ate n'olulimi please olulimi lwomuwakaniramu sirwamu mwami gundi olulimi lwowakaniramu sirwamu kakati bwe tunaba tusigadde babiri ku nsi what is the meaning of the word kyoyogedde funduukululu ekirose baleeta Gravity kakati ndowooza olabye yakyemanyidde yekka kati muleme kulo nalabyeyo omugwagwa ng'agezaako okwogera ebigambo bingi nnyo alwanirire okuwemula kw'omuntu omu muleme kulowooza nti fenna tujja kusiruwala okutuuka ku leve waliwo gwe nalabye ava eri abakazi bendaba befudde ekitagasa nawe oyina abaana olwolimba osoddukuba mu nnyumba yo kale kakati Ameria olwolimba nakulabye defending Gravity atawo yayiseewo naye Ameria olikyali wange nakulabye defending oluyimba lwa Gravity oyo munno sijja njagala Ameria okwate nedda omuntu ne bwabanga munno bwakolanga ekifu Ameria abantu era Ameria ayagala nnyo obukkakka mu Ameria kati oba oyagala obukkakkamu ate owagira otyawemula obukkakkamu kyakubiri Ameria bw'alaba abantu bonna bali mu lutalo Ameria yandiyagadde nnyo oleme kubeerawo kuŋŋamba nti Ameria gwe kennyini gwagamba abaana mubaleke mwagala beetuge Ameria kwata oluyimba olwo olutwalire maama wo oba abaana bo obateeke mu nnyumba otandike bakubira oluyimba era bakole challenge abaana bo batuteereyo because nawo abo bakontributize kuwagira mukwano gwoyo gweyagala asigale ng'ayimba ebyo muwe abaana bakole oluyimba lwe challenge oba bamuwe baluzinireko abaana abo batwale bazinire mu luyimba lwa gundi luli ani enkudi kubadde yakozesezza beekamuli kati banone emuyenga abaana abo batwale bazinire mu luyimba lwani lwagundi tuleme kubikkako olwokuba twagala kabamba ate waliwo n'ensujju byonna bo bayimba ensujju bwe banaazimala nga naye beerabira ekyokukolera ku siteegi za wano mu Uganda emmaaso njagala onoonye liri paze waali onoonyeze ne Mariam Ndagire onoonyeze David Lutalo wanaabeera onoonyeze onoonye n'ayimbye emyaka 7 emabega onoonyeze ediyawe wanaabeera ne Dani Mugula ojja olaba oba namba takyasobola kuzza Dani Mugula andi wegambira nti ebiri mingi wano ne Gravity wegambira nti ebiri mingi omwana yayimba oluyimba musima oyo yaziikwa abantu 6 yafa mu COVID n'abazadde be baatya okuva n'abazadde be baava baatya waliwo oluyimba olulala lwali 2 waliwo oluyimba olulala tujja sigala ku mazima naye munaakola mutya ate nze njagala otegeeza abantu mulina ebintu bye muvumaawo ne mutandika mwe naawe walya nja babuulira nze kambabuulyeko omuntu yenna voola wano kambabuulyeko banabantu nedda bwe baba bagambye kasita wamanya gye baliira naawe gendayo olye Charles Peter Mayiga awo awo tujja kufa jakuddamu omuntu yenna voola maama Naabagereka nali sirebagayo muzungu mudduka muki nekala yekyebaba naye yatukudde omuntu yenna avoola maama Naabagereka tujja faafaagana naye omuntu yenna avoola omuntu kambabulyeko n'eddiini egamba omukulembeze
omuwange ate ekitiibwa kye. obukulembeze buva wa Era Katonda. kyokola banaffe obukulembeze bwa His Excellency Eddie Keze tutubuyingidde nnyo era tutwogedde ku nsonga. Ate gwe tolaba kyemba njagala era bw'otuba tumanye ekyo. Kye saayagadde ku ye olw'okuba nti bano bali mu gundi ye Era yagadde ababikki. nawulidde ng'agamba nti agenda kuddayo batuule. Kale ate okumanya mmwe muli basiru baana mmwe. Kenzo bwe yatuuse okwogera ku weekitiibwa olaba bwe yagambye tusaba abayite beetonde naye abagayidinge. Naye ate olaba yo gwe babadde balwanirira bye yazzeemu. Yabadde addamu. Simanyi- Ekyali lipoze. Ne simanyi. bw'onootuula mu live n'oleekaana n'okaaba. Ebyo byonna N'ogamba omalamanda. nafuna ebizibu nkubuli ebizibu Ebipazo okaabye nnyo. oluyimba ebyo ebizibu byennyini bye wayitamu byoba otuyimbira kuba ffenna tulina ebizibu Ate tujja tujja dubbikiramu. kutandikirawo. Olaba nakati ennyimba za Kafeero n'owulya nga oyina ebizibu bye wayitamu ng'oluyimba Olaba Kafeero yabulira Buladina paka nakati Buladina akyali mu bufumbo. Gamba. Kafeero omufu bamutegeke ennyimba bazikube Statafa. bakube siddi bateeke wali liri pazo Enkudi. Enkudi. Ensujju. Tulaba Sanyu lya anajjuza. bulangiti. Kye tuba tukola eza Kafeero baziteeke ku mitwalo 5 okuyingira. Liri Liri Pazo pazo bamuteeke bamuteeke ku ku 15. 15. Oba ssatu. Tulaba anajjula. Bayida. Kyejagala bamanye n'ekirala kiri kimu. bw'ajja otegeera nti Nti okuwema Kafeero bwe yali ayimba edduma ly'embaga tewali yali amanyi kigambo kye kitegeeza. Abantu Naye tewali babiyiye yagamba ne nti nno babikka. kiriwemula. Edduma nakatani amanyi nti dole Embaga etaliiko kisanyusa kyonna. nakatani amanyi nti dole ya mwana mwali mu hidden message Yali hidden message endole y'omwana. Naye Dole y'omwana wange ye kye yakola. oyimbira mu maaso garana nategeera nti mulimu hidden message olumukuya n'oddumukuya. Kakati Kafeero yali ayimba oluyimba lwe bayita Ekkwangala. Mwalimu hidden message. Yali atya kwogera abantu wa siriimu wasangibwa na wa. Nangeri kijamufunamu. omuzannyo matatu Ye naakugamba muzannyo matatu gulimu Ekkwangala. omwana kimanyi mulimu hidden message Njimanyi. Gundi bwe yali alina hidden message gye yateeka mu luyimba lwe bayita Naabawanuka. Naye abantu tebakimanyi. Naye baweza bumanyi. Bannange Naabawanuka gulawo tonsibira ku lugi. Naye ye yalina kye yali akoze. So nze ekirala abantu gye muli mugamba omwana oyo yabonaabona nnyo we yayimbira ebyamagezi ensi teyamumanya njagala kutegeeza mukwano liri pazo omuntu yenna akola ekintu ekinaawangaala kirwawo obanga bizinensi oba otandika bizinesi fe twali tutandika theatre eno tukubidde theatre emyaka 10 ng'ensi tetumanyi kakati nze njagala kugamba ne liri pazo. tutambuza ebigere ne tusiiba enjala naye tetwavaayo Ekyokubonaabona kijjeemu. totunyumiza kubona Wali tosobola kubeera spoon fed mu byonna. Nze natandika okuzannya emyaka gye gyaliyo ejanguyo okuleeta teyandize wandyokyezza enkoko oba wali toyagala kubonaabona kuba enkoko bulina kubagirya ate eggwawo. owethiyeta bw'osiiba enjala bw'oweekyawo bw'ojja ku stage owemula bazze Nze natandika okuzannya mu mwaka gwa 1972 ndi mu theatre nzannya nkola ki kati oyinza okugamba nti nzije ntandike okuwemula bwemuzi kubanga nabonaabona nnyo. Nedda si bwe bakola. omanyi nembonaabona gyetumabonyebonye Bonaaba oyagala byakubonaabona ojja kubuuza nze engeri gye mbonyeebonyeemu. UNCC yamaliriza ne ligattako n'abakyala bali 3 abambala obubi. Kati nabo bwe ejja kutuuka era nabo bajja bafaako. Ate bagasseeko bali 3. Mu kiwandiiko tebawambaddemu. Bafulumiza ekyokubiri nabo ne babateekamu. Kuliko Rita Dancer, kuliko Shakira. Oyo gye babadde mu buli ngeri babadde bajja muteekako. Bali 3. Daba gundi yino wano ekiwandiiko ekyokubiri gundi eriwa kye baba balina okumanya kiri kimu nti UNCC gwe awakanya ojja kuwakana kiri kyabambala bubi oba waliwo oba tewaliwo nga balonda aba UNCC be bakutwala ne Gloria Boogie not to allow not obscene artists such as Gloria Boogie, Shakira, Rita Dancehall, and others in that category to appear on the public platforms when they are. Okitegeera kandi nabo babataddeko kyekino ekyokubiri bakireereza. Ndowooza mumaze okumanya embeera gyeraga. Abayimbi abaki abambalanga bo tebateekako actions nga bakola ki? Akati kambala yino list of participants ababadde mu kusalawo okwo yino Mugerwa Fina, Vice Chairperson, Uganda National Culture Center. Nemubera Mr. Andrew Sebagala, oyo musajja wantu muwe Uganda National Culture Production Center. Manager and representing UNCC yabadde representing ze yabadde representing ze mwami gundi. Oli atwala UNCC. Matiko Mark, Head of Research and Development UNCC. Kaga Andrew, representing Commissioner. UCC.
Minister of Kagwa. Ethics and Integrity. Oyo Kagwa Andrew. Onyango, spokesperson, Kampala Metropolitan Police. Oyaza representing the Uganda Police. Medical Gwa, Director for Industrial Affairs and Content, UCC, Uganda Communications Commission. Abo bebasaza omjagala bonna mu bavume temuvuma fina yekka because ebebe nabye mulabe byasaliddwa bebano bensoma wa ono muwandiisi obalwa kibetise fina jebaluwa yabadde ekomayo bweti yours faithfully Vice President Fina Mugerwa anti yasayiringa General Secretary kigambo okigenderera anti omwe butategeera anti gamba kati yako bweti seri yabaddewo Dr. Waiswa Abdul Salam Head Prosecution and Legal Advisory Uganda Communications Commission awo mwanguwe Balunywa Juma Public Relations Officer Uganda National Events Promoters Association kitegeza ba promoter bakkiriza nabo Bishop Andrew Lugolobi tabweze representative from the Interreligious Council of Uganda Daniel Kazibwe Ragadi Chairman National Culture Forum Batambuze Charles Vice Chairman National Culture Forum Nasuna Morini CEO Uganda Performing Rights UPRS Diplok Segawa legendary artist Oshegede Derek Namakajo yabadde council ngava mu Foundation of Human Rights Initiative kakati mulope Geoffrey Programs Director mu Uganda Musicians Association Kirabira Edison President wa Socialites wano kitegeeza njagala nga mukuba resolution esalibwawo General Secretary babano bebakisote obowulira bana abawaawala njagala liri pazo boba ovuma vuma ayoyo nanyo olukiiko lwonna owa UCC vuma lawyer wa UCC vuma Onyango vuma Ragadi vuma Sebagala UPRS vuma Interreligious Council Bishop kwegamba tewasiba kufiina saagala obe mutiitiizi bonna bavumiremu bakukoze bubi nnyo obutakukkiriza kuyimba luyimba lwabwe wemu basomye ebbaluwa bo beetisse erinnya lyabadde ku bbaluwa anti bwe butategeera sooka omanye bameka abatudde eno kakati nja kugenda mu maaso n'omusajja abadde agamba nti baggayo abo tebategeera kuba bawandiikira batya ebbaluwa abasazeewo ekintu n'otabasoma n'osomako yagiwandiisa kiri bwe kiti muzeeyi wasoma endowooza yo n'entegeera ye eyawukana n'omuntu atakoze ki mimu yasoma nasoma ekitegeera kati bwe nasomye ebbaluwa bwe nasomye erinnya nesooka nendaba ate abalala bameka abatudde ono alyoka agiwandiike yaddamanya tegaabadde babaze ye n'aziwandiika ne batagala bakugambe nti bakuweereza kiro ekitwala omunaku kirina okubeerako agiwandiise sooka ojje okomplaininga ebirala ng'ozze ng'olina okuhonalinga ebbaluwa byabadde byawedde nga tebyandibaddewo fene twabadde kusaidia nedda twandibadde tubasabirako nti babasonyiwe babazze ne beetonda naye ng'ennyimba ziveeyo babandize ne batugamba munnaye bwe nagenda ebudaadiri eyo nensanga nga ekigambo ekikopo bakiyita enkudi netebaŋŋamba nti ate wano mu Buganda kiwulikika naye era nga bwe nkitegedde kiwulikika bubi ŋŋenda kukikyusa kinkiveeko oba n'abagamba kitwale nti eyo yensobi gyenkoze sigenda kukiddamu ekyo oluyimba baluleke naye sigenda okuhonalinga eyakuyise kubanga omuntu yenna omukulu obukulu buva eri Katonda Kurani Bible ani byonna bikugamba nti omukulu omuntu bwakuyita n'ogenda akakanya obusungu ne bw'omuyisaamu amaaso ate naye anyiiga tozze ogambye oli bize ate mugabana abali ebweru bagamba singa mwabalinzemu ng'ababalindamu bali ku masimu balikodinga bali kuli kakati oba babadde bize kale ate bino obudde babufunye ddi obuddamu obwanukula Katikkiro bandikubye esimu ne babeera mu lawudi kubanga muli bize mulina bye mukola ne mwogerera awo nze njagala kubategeeza mu byonna liri pazo wammanzi njagala kubuulira bakwano be batagenda kukugamba amazima gali nti buli woowemula ennyo
oba buli woyagala ennyo okuvvoola ebintu Katonda naye byeyagaana. Negwe. Kankubulirayo ekintu kimu oba tolwana na bantu bokka abategeera. Naye oba olwana ne naye. Katonda. Naye yennyini oba omutaddemu mu lutalo lwo. Olaba nze kye mmanyi enduulu eno. Omanyi mu theatre tulina ekintu ba director kye batugamba nga tugenda ku stage. Nti we bakuba engalo zino. Tozigoberera nnyo. Sooka olowooze sigala ng'ozannya. Ate obeera balina ne bakugambira ne ssente bw'oba osobola zireke tozikwata zijja kudistractinga ove ku mulamwa. Zijja kwonoona zikujja ky'oliko. Enduulu eno bayinza obutakubira mu mavini kyokka nga buli muntu avaamu agamba naye gwe kiri kigayi mumanyi nti kizannye. Okimanyi musobola okuva mu muzannyo nga gwe wazannye nga main character ng'obwedda buli ssaawa ojja ne wajjayo Gayi omwana n'agira n'avaako n'atadda nga buli omu agamba Gayi yana n'agira enkamba mu Ndegeya nawangula award naye nga namusini 3 ne baga Gayi yana n'agidde kayazze n'ayitako buyisi. So Haji Bakalu balina ekintu kyatera okuŋŋamba. Naga Shamim lubeerera ekintu ekirungi tosobola kifuna. Buli kintu ky'ofuna mu bwangu liri puzzle. Wallahi kigenda mu bwangu. Buli kintu ky'obonaabonera Katonda era njagala okutegeeza buli mwana ali eyo ng'obonaabona. Ng'oyina ekintu osabye Katonda olaba nga atakuddamu. Nze nkubuulira kyakutegekedde ekirungi ate Katonda tawa muntu buzito bw'amanyi tojja busobola. Natiridde nti okuwemula kibi. Mama gundi kwegaana gundi. Mama nabanja. Aina ne yakambwa ali naga wayi go mpita busiru ngagamba gundi. Namugamba nti atowa abantu tebamwagala. Bamugambye kintu kibakola kibi. Nze nange ndekiddawo. Siisa kutambula na muntu wange lingeyi. Nani mama nabanja tumusuubiza kino. Nti singa tuddamu ne tulaba ku mikolo gye. Nga kuliko Gravity ngera yimbe nyi kati waliwo gye yabadde. Teyayimbye luyimbo olwo lwaki walone muzeyi we yaliwo bamugano luyimbo okwepisa. Lwaki taluyimba ng'ate lulungi ate olutali wemula. Nina mpisa sente. Era ne bwe yadaze yatandise mmane. Lwaki teyatandisiza luli olw'amaanyi lutinka abantu balwagadde nnyo. Ate kyenjagala akimanyi. Abantu beeri. Tolabera lwaki oba amanyi nti lulungi nnyo. Lwaki taluyimbira mu lulimi lwe. Nze ekyo sikiriiko. Njagala ne bano abamugamba nti waakabi. Bwajja nga bataddawo president ali awo. Baba basoosa. Ndiko muyimbiramu amukwasemu ne Kazinda ne Museveni atuweemu. Nga bamubakinga. Atuweemu naye ku luli. Tuyimbire mu olupya. Amuwa olupya muze yakuba ebbaaka. Agambe laba. Laba omugi. Ebyo. Kati muze yamaleyo. Anti lulungi. Lulungi. Ye yagambye aluyimbya ne president. Twagala kuba ne president abana Kazinda aluwali kati yatuma kala ayimbenga ekisooka oli amalengayo aba mama nabanja kati ono bwayimba mama amaleyo oba yayinza okumugamba nti kakati amugire bwati amugambe nga ye bwamaleyo n'abateera yati kakati ayimbe omu amuteere yati amuwe laba omu ona amaleyo amuteereyo nza aonjaga banayo limba lwanyiridde ne lukata ate lusufu fe bakyamu abaluvoola wa mu Buganda terukyaddamu kukola teyeri antama ekyo yakyogedde n'akimala kati nze njagala bana simanya aluyimbe naremwe etubuulire wano yajja kukwasisa ekwasisaako gundi batuziyita immorality babagaana nga basobola okussa amaanyi nga bagaana principle okuyimba gundi Gravity yasinga principle amaanyi kyogamba Bobi Wine yayimba bibi byerere kale atubuuliremu ekibi kye yayimba batubuulire nga olugambisa nti toyimba olumogisa ku lwaki Gravity akyayimba nga teyefe abannansi tugambye atuwemula ate ffe bannansi bwe tugamba nti ennyimba za principle nnungi era zirina kye ziyamba ku ggwanga nakyo tebaagala kiwulira n'okuwulira buwulizi ng'ogamba nti principle ennyimba ze twagala babula naawe kukuteeka mu kikebe bakusaanikirira era UCC eyanguwa nnyo nga principle alina radio kwanaakyala lwaki lwaki teyanguwa nnyo nga gundi anayimba oluyimba olw'obuwemu nga waliwo president UCC singa eyanguwa maama ate yakazindaloza kyenyagala era ekyo singa bakinkolera akalulu kange 226 kagendagenda wa Museveni ati kiri bwe kiti nze kyenyagala okumanya nze sironda president bennonda balala naye nze ngenda kubulya 226 ngenda londa singa ate nga wojja weesimbyewo anti naye agenda kyogambe yeesimbyewo talonda sebo teweeronda n'olonda mu bulala nennonda oli gwe njagadde nange olw'ensonga nkola ekyenjagala singa ayimbe bw'ati amutereyo akazindaalo anti wulya etteeka ligenda kukola mbuza batya kubanga bulijjo kibaddewo nga tebakiteekanga mu nkola naye bakyadde mu nkola olunaku olw'ejjo nebayita meeting anti kakati okitegeere n'abalaga nti no ye mutuufu
Comedian ayimba. Yayimba yatugambye batoli yali waggulu w'amateeka gonna. Anti bwana ayimba bwati. N'akateekayo microphone bwati. N'akanga kalidde. Oba eno wajatula Kyankwanzi. Abeera Kyankwanzi. Kyankwanzi abayise abakulembeze bonna ab'NRM. Batudde. Atandike. Mzee akazinda lokejjuke akabawo. Omu atandikawo. Omu. Mzee yenda kuba nyimba nga bw'omalayo. Tusobola osanyusa abantu bo. Oshegedde. Kati twagala kikole kuba lulungi nnyo. Oluyimba lulungi nnyo. Omuyimbi oyo amunyumirwa nnyo. Ono comedian. Mpamire. N'aseka. Twagala ne kuluno mzee. Era aseka akaabe n'okukaaba. Njawulo fa abalonzi be. Atulage nti ono yasinze ko asinga ennyimba ze nnungi nnyo okusinga neza principal. Bwe kiba kyekyo nga bayimiriza principal. Gravity ayimirire. Ne lili paza ayimirire. Okujja ko bagamba ndi nezo nazo bagenda zikiza ne principal bamuleka akole ebintu bamuleke kuwaga kitegeeza tewali kibi bwatu tewakyali kibi tewakyali amateeka tegakyakola amateeka gakola ku principal yayimba biki ebibi bamuleke naye obusungu bwe muntaddeko mulinga bagamba nkola mu UCC nze tetunda kugateekako busungu mwakyusa ne munnerabira nedda gw'olabikanga alowooza nti tufutyanka mufutyanse oli okufutyankani fe tetulina gwe tutiiririra ani kati enjogera yoyo ensonga zange zonna kyenjagala ennyimba zonna ziba UCC yamenye ennyimba zabadde nnya okwepiica olwo olupya embaga ya isima ennyimba ziri nnya zibagambye bagenda okujjayo then ne liripazo bamugamba ennyimba enkudi n'ensujju kati ekitegeeza asigale ng'ayimba essanyu lya bulangiti okitegera bino babive ennyimba bazijjeyo anti ze kyeŋŋamba ekyokuzijjayo balemena bwate bajja kumala kuwulirizaamu obalweru tebaddayo kukikola tebaddamu kife kyetugamba ekyokubiri kati bana ezo ze bamenye ono kuba emmese balulekeyo mu byonna liri pazo nze kankubuulire wamma ne munno temuddamu kuwemula abantu liri pazo tojja ebiyimba byo bigenda kumala bigende naawe bana abakuwaga bajja kuvaako bagende n'abalala abayimba obulungi kididi yani mwene mwezina nakubira tadde ennyimba bbiri saagala naziwulira ezo ye kididi simanyani avulungutana yayimbye simanyi Nedolime balito muzanyi wa movie. Wa blue movie. Ngalinga ayimba blue movie nga ayogerera njogere. Ayaka landi abamu bagenda kuba nabakabampane mbu nabo baagala baboogereko. Naye nata abombo twabamye nanka ni practice. Talina kyali. Kakati nga twagala okwebaza ebitongole bitutwala UNCC UCC mwebale kubanga muvuddeyo ate kirungi baviriddeyo mu holiday kubanga abane wakabalira ku social media ebintu bino babiraba babiwulira awo kakati balina amasimu bazadde bagulidde abaana baabwe kati ate ne teeka kati ku masomero omwana alina okuba iPad iPad kwesa wifi ngegera ku baleeta oluyimba ng'omwana wajja ayimba ebyo n'ekirala twagala kyetwagala nekyekirala batuyambeko abantu abakozesa omutimbagano obubi eyo teteeka we liri already likola lijja kumala kukwata lwomanya bwe liba terina kukwatako tomanya nti likola gwe gukozesa obubi lijja kukwata kwanza ekyo kiri kyoyo sikiina omala kimbigamba nze kuba mbeerako mbiraba ereteeko oliraba tennavaayo muntu gwe batukutte ne bamuteeka omuntu n'akola live n'asoma ennamba ye n'abagamba musima okumanya nti etteeka eri okukozesa omutimbagano obubi likola teekako omutwalo nkuteeke mu gurupu ya anti kati nkugamba bwendi abagukozesa obubi buli gwe bakwatako lwamanya nti etteeka gye liri waliwo omuvubuka yaba yavuma amamafiino bayakola ki ennaku ezo wemamafiino yamwekwatirako era nga bamuvunaana ki kozesa bubi mutimbagano kakati kitegeeza etteeka ly'omutimbagano ki era lijja bakwatako bonna lijja genda libanyweza mpolampola bali babeerewo bo nga tebavuma naye nga bakozesa bubi mutimbagano nabo bajja bakwata anti wanabawo abaloopa kati tolaba naawe bw'otayogera kakati gwe bw'obafuna bawandiike baba beetunda kakati gwe ebyokwetunda biyiteko ogende ku bya caaki TikTok eri bweti kye baŋŋamba ky'osinga okwagala kyekuleetera kubona tazze mu lujjudde lw'abantu aliwa oyo yeetunda ye aliwuwe TikTok eri bweti because kati nze nakugamba ku app eyo njigula bwe njikoonamu bwe nti ndaba ba fashion stars ab'enjawulo then nendaba abantu aboogera ku ba motivation
then nendaba abogera ku byeddiini ezo ojjukira ebiseera wali okolera upload za content local content nti local content ku for you page yali ngajja owabalala nze siinayo muntu yenayina anti ngamba bwobeera ku for you wali okyakola bintu bya nze ne for you mwe mwagiŋŋamba okitegera kati fe tubeera ku for you togera gana ku for you kukola ki kuba yeba trendi nga bonagamba YouTube wegamba nti trend esinze gundi yeno video esinze trendinga okitegera kati wali kubeera ku video wabeera nababa trendinze anti ye trend nga bonagamba nti ndiku for ya Facebook ku page ya Facebook kakati kiri bwe kiti kankubulira togera gana scrolling alaba gundi yonna app yonna gyogenda kwebika ebintu ebyo byosinga okukoonamu ennyo byekuleetera bw'oba osinga kunyumirwa bya mupiira ereeta mipiira nze okonjagalako vintage cars zesinga okulaba once you're uploading local content bakuleetera ba local content banno lulimi olwo anti kyekyo kubanga gwe tobakoonamu ali kali gwe okuploading olwawo oshegera kati all in all fe kyetutaagala bantu kuwemula mu lujjudde abantu bonna tumanyi bawemula waliwo abantu abawemula abantu balowooza nti bamanyi owemula kati olaba abantu abakulu bemuwemula singa bafuna baziba nebaziba olubiri olwo ne babateeka munda ne bagamba kati bannanga abakulu ab'ebitiibwa baddeene emabbali abaana ba ghetto bana bali ku TikTok abawemula nabo baddeeri kati ab'ebitiibwa bawemula abaana abo ojja kulaba abaana bajja kudduka ku bigambo bibadde abagamba abantu bamanyi ebintu boogera babimanyi bali ate kati nga bogambye nti basibye ekisaakaate stampu ziveeri omuntu akuba ekiwemulo nga tokiwulira bukyozaalibwa nga nekiri mu Luganda olaba twogera wano olulimi nga twogera ebigambo ebikozesebwa nga tobitegeera naye ngerinnya lyakiwa naye tetwagala bwagazi kubikola ki gambye abo bemulabanga ba diplomati singa bali ekyawa nabo bwe bali ekyawa nabo batandika balina gye batuula balina gye batuula ne bayisawo ebigambo era noyitawo nowulira nga kikubye aba nga wabikke babaddeyo mabega so temukozesa mumitimbagano ebyo ebimanyi ensi yonna emanyi nti ebigambo weebiri ebitundu tubimanyi ebyomubiri ensi yonna esobola okukola naye ebyokola naye golowooza oli lwaki tebabikola era mu budde mubifo nga ggwe ani drive into the holidays stress ndeka naawe abadde ngamba nti erina gyevudde so njagala okutegeeza n'abakyala esimu letulakose tebagiba Shakira olabika bulungi nnyo naye buli gy'onookoma gwe tulaba nti buli woyimba abantu abakulu batunula emabbali kyakoze Bobi Wine wakirabye va ku Bobi yekka Bobi ayinza okuba ali artist nga ye ayinza okuba ebyo yabikola ki wakirabye naye ati kati takyali artist alina yatusenga awulira ensoji once soja always a soldier ne mama olwo mundu wekusukako Bobi omulaba yabadde awo ndowooza mwebali abaana balina bino babakola bino kuba abirabye tokirina kipya kyogenda mumulaga Bobi naye nze kyenkugamba maama wa Big Eye ne taata Big Eye bambi kyabaweddeko babadde bali bati banyuma maama yafuliizenze ne zidda ziti n'agamba mukulu munne naye kiki taata ye yabadde n'enkofiira ina era kimanyi taata talidda mu kivvulu kyonna bamugobye Luganda era nze gyebayi Big Eye sawa yonna yaligenda ku kye bamusindika ku kye bazadde be omulimu gw'abadde mbadde tebagumanyi tebagutegeera abaana baleeta bazadde baye mu bivvulu naye ngo abayimbi abakwerekedde be baliwa so mwambaleko engeri kale nga gye muyita okukunama mukunamera engeri decent waliwo abaana boolabanga ayambadde nga si tayambadde kijyo teri yasinga bafiina basindi kukunama ne bakunamanga enkunama eri decent bano bannabiri baani sala birungi bayambalanga ne bakaro nga bwe bambala wadde nga stage costume eyo bajambala bwamala ate tadde eno mu lujjudde bikola ki ate bwabajambadde alina byataakolanga gestures ebikolwa byoteekako byataateekangako nedda ssebo oli yali akuba engalo yeerabira nti yabadde akuba ngalo n'atenga okugira maama yalookingirayo bambi ng'akyagiraba n'olukya ne lumukwata n'atunula eri naye nga bane kampite ku bantu nakuza omwezi nga 21 tulinayo fight nagirabye yani yono kikonde influencers fight nina gwe ngendo yise obubi
Eriawo ko obligato mujje. Owange yangu kubanyigiza lingi. Abayikuyingiza lingi. Ntidde bagenda kukubagaba. Tofa jango bere. Ani ozanya nani? Bwe mpangulo mpaki. Neda owangula nani? Ozanya nani? Wali awo bamuyita Ande. Tumuogera. Ande. Owange yantya. Gwe nali njagala wamumanyi. Ande. Awenja yakutya. Nawe ona tuisamu amasalo ozambuli. Bwe tutula wano. Tuli size. Size ze. Gwe tankula utalo kati tugambe kati kweka njala. Kati fo goveyo debali wekweke. Nze kabwenja yantya. Naye ye munnange uyo ndali twali tumanyiwe twali tujja okweko. Tuli ku obligato corporate fight. Kawenja teyandi nkubye naye nepanka na. Yeye alagera kutulako butwe. Teyandi nkubye. Olaba kawenja akubika mu bisiwati. Kawenja yandi nkubye. Tumiddeko nnyo ku mwannyina Zenna Mutebi Hamida ali Boston. Nentumirako nnyo Shamimu muwala wange. Ti Shamimu muno wuno gojja kulooza nti oli mukina ye ono gye. Wa Luseke nyamnyamu ono. Luseke nyamnyamu ya 14 tuli Kisasi ku Yaya. Beera emeza milioni 2 bannange. So mubeere ngate. Omugaga ya Lutegede. Mugaga ya Lutegede. Mugaga ki? Hali. Luseke. Taje. Tujja mutwala mu Luseke nyamnyamu. Tujja mutwala mu Luseke nyamnyamu. Ate nga naffe tulina program eno Luseke nyamnyamu. Ate ne yaffe si nyamnyamu chap webula. Chap. Nenga nayo gero kwita ku bantu banne mujja bali kwesike mu freku bituli mu Christmas bonanza. Ebintu byewaka mifaliso bitanda, duvets masuka. Tubeerawo mujje mutuwagire. 50% buli kyokwatako. Okay. Manda Express kago bakugamba nti ebintu babitiko kubijje ettaki. Manda boxer zituuse wabannange. Kubona mu mali mu gundi zenna jakage eyo. Wasubiza bu boxer nene abo olinga mpettaka. Boxer bazisiba ku gundi ku meri ate ne bira. Wogamba manda ekintu kitukira mu sawa 2. Ne mpozi manda kyali ekirungi manda nti ne container ne bwe batejjula bo basobola okuba nti waliwo kye bayita groupage. So bakupimirako food obunene bw'osobola bwe wootisse ne kibanga ebintu byo bituuka nga teweemaze kwekana mannyo. Bano abaleetera gold perfume nozibalangira. Nongamba nalekerawo nojje kuba ng'oyitiridde okunnangira ne kuba ndala. Nga wajijiwani ayinza kwa perfume. Okujjako gwe ndowooza nnyabo. Dubai tugule perfume katazimanyi. Tunagenda Dubai tugule za bakola mukebera bannange. Mama we babatikka enjaga nga sitegedde. Ate nga baba byegulidde ebi. Wadde. Perfume zaffe. Perfume ezimu enjaga teziyita ku kisaawe. Kakati kyova ogamba ni gojjo tuguliro zituweera eno. Nedda nnyabo ezo tugaanye. Tujja kuba tukooye ku show. Tunaba tuvaako. Tugenda lumudde yetuwaka. Nedda ngenda bagulira perfume musende muzimpe. Zembadde mugenda okugula mute musa kugula perfume nnungi. Mbalayirira tugenda Dubai nesina kyenneetikka. Nedda agifunyemu obuzibu. Abali ekampani musaba kilo zozimpa. Nzikuwadde. Magenda n'amadda. Basi. Ate nedda buli omu alina kilo zangagaaga. Nedda naawe ate batuwa 10 ani bwewe nedda. Buli omu alina 25 kale 5 zammwe. Lindako kilo 5 nze kangambe airline etuwadde kilo 3 nti gwotwaleka egaba 3 nkaaga kati gwotwaleka 25 lindako gana 5 nagaga 3 8 zonna ozitwale wagaya Mungu kwololo ojja okumanya nti mu nsi mulimu abatategeera tatawaana togenda kugenda naye twediimeko kentegedde nti olinamu n'emputu ebadde olugendo lutabuse naye golowooza nti abasirikale wadde mukama waabwe bamuwulira nnyo naye abakozesa bintu byakubacunya bucunya. Nze siri musirikale osobola okugenda watali musirikale. Abanna kale kati kola boodi asa tugakuwadde nafe asa tugatulekere 15 kakati kola boodi nze ngamba bwenti kale kati tukuwadde nga tukomawo. Nze njagala nga nkomawo bagenda kuntikka ebintu anti kakati ono ye nga mukomawo gye guli important de wano nga mugenda sagala yeetikka nedda sebo niyo manyini tuli kumusango lugendo zinoti lugendo lingi ate no weewunya bw'otuuka eri teri kutambula ne bwoba na muganda wo ne bwoba kuyita ku nti waliwo kugambye nze teeka lye nalabye ne bw'osanga muntu gwemanyi mu moolo nakuyita sigala ng'otambugenda gy'ogenda wawulidde konti okiba abantu bagenda batweraga apanga kintu kye abantu batukyawe okimanyi nti abantu abatulize ku kisaawo tukimo bamanyi bw'abadde ayogera asimatuse nti
Busimanyi tugendanga kukola. Ye bwe mukola ne mukola mwe muntadde muki. Tujja kukola tufiirewo Yeah. tujja kukola tufiirewo gwe ne bwe batugamba tukoze emirundi 10 tukole wama sikyo Ndaba atakola. Fede bwo tukozesa kilo emisana ne Ate tubaka. twebaka mwenda emu mba muzukusi. Twagenze kukola mukwana erisiwa mu. tugenda kukola bulijjo Nani kyakulema kyakulema bulijjo Ngenda na tugamba mate luli nagenda Dubai namenye kanyoa nina abaana batono. Goza lwa kikuno njagadde mugende. Awulanda kimunyizemu abeewaye bamutwale. ani ajo twakkiriza dda ne tulinda bulinzi kiregambo kyo Mpulira n'amateeka matono boyo. amate obuteeka otaddewo butini Butini. Tebwina Obuboka. butunyize yadde. omuntu yebaka okuva ku Olaba saawa kyakulya kukubonoga abangulireyo ekyo. Nze nsalawo nti katulye. Nedda. Abaana bo bakutwale. kyeŋŋamba nti Eshege- nedda tebayayogera Eshege n'omuntu zaffe. n'omuntu ayagala kulya Ffe ebbanga tetugenda okugenda. Kyangu nnyo okuba nga tuli mu kisiibo. Era mwetegeka mangu kiba kinaatera. So bannange abakulu bano bagenda Dubai. Tomwagala? Twagala. Bagagga mubireke tebagala. Twagala. baagala ani Twagala. yagambye abantu Kale. nga baagala nnyo era buli kyoyogera kyonna ggwe mutuufu Kale musiibe bulungi mweraba. basanyufu tuti Musiibule ku bantu nga musiibula bulungi. Abantu abakosa obubi omutimbagano n'abatawa abakulu bitiibwa kano kammwe. Abantu abawe abakulu ebitiibwa ate nga Ennyimba ennyimba ennungi. ennungi. Ne baproducer abaproducinga. abaproducing Ne ebirungi bawriter bandika ennyimba ennungi. N'abantu abali mu audience nga mugiraba ne mugyogerako. Gyogerako. Ne bapromota abatwala ebweru. We love you, mami. we love you very much Mubadde mukoma wano. Mubadde mujja kumperekera mu nsiibule nga nina. Bye mami. Twesiba ku nsawo. Nsewo, awo bankubako bukubi nti ennyonyi tolinaamu kifo Nze kugambye. sinewaganya bagamba nja kuba mu lukuubo Simaya senyuira eri ku kisaawe eringa eri ku Jako. Setabusi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.